Wanji babe. Ngansa isokulaba. Wanji. Mama Makitumu azze. Nza sinze wanchawa. Bifaide na kuchawa dinawe. Saize kulaba mame. Okuliza no kulaba. Saize kulaba mukwano. Yenyawo. Baba wajja Bruno waffe. Mwagala. Nnyo. Kakati Mama Makitumu. Wanji sebo. Kuli ku kikwekweto wano ekyokwenazaako ennaku Mama Fina agambye ebyo si bizibu. Kasuku nga avumidde emmotoka. Omanyi Bruno. Mama Makitumu. Yenyawo. Kati nze Bruno mwadde obukadde 10. Bruno. Mami kasuka kubira kayimba. Banange mami wachitaya akayimba kwa mukisako akayimba kanyonyolera ddala obulamu bwange mami nze ndi wa mukisa ate ndi wa mukisa kubanga ndiko ekisa ne favor ya Katonda Katonda aleetedde abantu okunjagala bana emwe bali kunjagala mwe bali kunjagala bana Uganda mwena team Bruno ke mwe bali kunjagala bintu bino mulaze amaanyi mulaze nti ensinga wenda bate musiwe kundaba banange toyina kyo wadde bantu naye ndabye ensinga ekulwanira ndabye ensinga ekulwanira ndabye ensinga eyayaana ndabye ensinga eyogera ndabye ensi kyokka Bruno abantu bakwagadde faida abantu bagadde Bruno mame wanjidya oguddewo oguddewo omutendera gw'okumulaga omukwano waliwo abantu okwogera nti twagala gundi ne wabaawo abakola na extra okwongera okukkaatiriza nti tumwagala okiguddewo wamu ne Jackie ndabyeko Duke and so many others abamuwa gifts bambi mweyanziza nnyo. Thank you so much for supporting our Bruno's time I think has arrived. Buli muntu abeera n'ekiseera kye but I think Bruno your time is here. Webale gumiikiriza webale kugumira byonna byoyiseemu make us proud. Mawulire amalala mami amalungi mami ze bulijjo nnoonya manager omulungi amanaginga naba manager wa Spice Diana bwe yagambye agenda ku managinga manager Roger nange Bruno obonyebonye nnyo ngenda kupushinga music era okubane leero bannange mbajulira manager wange omupya manager Roger yagambye kati nnyo abantu nga bakuyisaamu amaaso yimba bulungi ngenda pushinga music wo ngenda ku managinga era bannange manager Roger neyanziza nnyo webale kumpa mukisa nze mbadde ngambula Farido ono njogera nnyo naye Mama Makitumu nangamba singa ofuna omuntu akumanaginga nga ali organized wallahi ogenda kikuba era omukisa gwazze manager Roger nakkiriza okumanaginga Katonda kulembere Bruno in your new journey. Tuyaziza nyo bale Mama Fina. Hi Jenny, how are you my dear? I'm okay, lovely. How are you? I thought you guys were thanks. Thank you so much. Mami. Wanji dear. Nsanyu so kulaba. Network ebaddange. Obaba mukubira amasimu abantu. Makuma ali atya. Ali wano yebase. Otulo tumutute birthday ya Kosancha. Mwana twakuze. Yebase. Oli. Bona bebase. Bambi nga kirungi. Tukuze. Buno kubira Rosette kumacha akweta milioni zo 10. Banene yaziza mami ngenda bukira. Ngalo kwa mama. Oh mama tweyanza nyo bantu yanze. Mami sova kwenye kwa kaiba abundantly. Zebana jagala bagamba mami ono sigwe gusoso okunjagala. Mami ne mu background asoko kubire simulaga mutabani wange. Kwe bali okay. Kati nga sinaba kubasibula mami kubanga kati abayimbi baffe betegese njagala okwebaza mukyala nakazibe Farida. Mami kasoke nkuwe kasoke nkubulire kantu katonye ku Mama Makitumu ono. Sibanga yona muntu ambererawo nga Mama Makitumu bambereddewo.
Era njagala omuwa flowers ze mama Makitumu. Mama Makitumu ambeereddewo nnyo era njagala okwebaza leero weebale kunjagala. Abantu bonna ensi yonna ne weebalanga evuddemu ono ye muntu gemanya tasobola kunvaamu. Tasangeko Farida. So, njagala okwebaza mama Makitumu weebale kwagala kunjagala kwagala Briera na kwagala music wange. Ze kambabulire waliwo akaseera akazibu ke nalimu lwakuba kati tulina emikwano egiteeraga kati nga bulaba Farida. Farida alina videos ze yakankolera ziringa 3 because yanzikiririzaamu nnyo yangamba nina level kwenkulabira naye lwakuba obuzibu ze simanyi bya management sisobola kumanage njagala ofune manager omulungi otegeera naye abantu tebamanyi lwaki tuba n'abantu nga tubaagala so mama Makitumu weebali nnyo weebalire ddala. Era tukiyo mama Makitumu fe abaali bakwagala ku TV naye tumanyi kyolina kyotutegekedde. Bruno, weebale naye kunjagala. Bruno oyo simanyi lwaki namwagala okuva ebisolo byaffe byatandika. When I met him, actually when I first watched him on YouTube, kubanga nze nalaba ebyo story, I went to YouTube kasaba ngamba nti muyimbi. Nagenda ku YouTube, nekebera music where nga ngono mvubuka nga ayimba bulungi. How come mbadde simanyi and he's not a very very common figure. Sate bwe twasinkana, there is a way I liked him. I just liked him namulaba ng'omwana ng'alinga alina kyagoba naye ng'alabika akyali a bit stuck. So ne mwagalirayo bwentyo and I was ready to support him in any way. Lwakuba nti ebigambo we bijja nga bingi sometimes osirika. Nobeera mu background mwene mwogera bati ne balowooza nti batofuddeeyo. Some will even call and say, Farida, why aren't you coming out to say, I'm like, nemujja kuwulira kigambo kyange naye I know who to tell. So Bruno, I'm so proud of you that finally God is answering. Mu bufunze Farida oyina emputtu osirika ng'omuntu n'obwana bwayo. Njirina n'obwana bwayo. Naddala bw'onkyokoza nga olina kyonjagala mumanya tojja kifunira ddala. Ate nenkyogera when you least expect it. Naye nga Bruno, I'm so proud of you. Finally you have grown and we hope this is just the beginning of it. Yeah, njagala gamba abantu ennaku z'ekiboozi. I'll do Monday is the superstars ngawe mulaba saawe eno. Friday yaffe ya vibe, Friday ne Saturday jaba ya vibe. Naku 3 zokka kubanga nina okuleka mwe ennaku endala okukola ebyange. So Monday, Friday and Saturday guys. Those are the days of ekiboozi sawa 4. Naye nga mwebale nnyo Team Bruno ke mwebale kunjagalira ddala. Generation, thank you so much for always fighting for me. Let me first say hi to Mama Fina. I'm my lovely. Nice to be on the same platform with you. Nakulabye wapise ekintu. There is that dance, the challenge you made. Nengamba agude dalu. Bruno mwagala nyo. Thank you. Bruno, otuwadde ennaku ki? Monday, Friday ne Saturday. Sawa 4. Monday, Friday ne Saturday. Monday luba lunaku lw'ababedde baserebu. Friday ne Saturday lwa vibe yaffe kunyumyamu. Ali abadde alina kyagala okwogera ha. Mama Fina. Wangi. Nebaza Allah olw'obulamu bwakuwadde webale kuyamba abantu. Allahumma amina ya rabbi. Farida webale kubeera quiet mwana. Nkwagala nnyo olw'embeera zo. Thank you, Ali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Ku moment eno gye tufunye banange Mama Fina tuwadde milioni 10 ku motoka ya Bruno. Mbega jide yenna alina kyalina twadde tukikolera wano omulalu wa kuweera. Bruno nyongeddeko milioni 1. Buli alina kyalina twagala basente Jackie enja mugenda tulabanga tukedde mu bondi kujjayo mu motoka Jackie mwagaza milioni 5 mukasa mwagaza milioni 2 so minamba kubanga nze ne yange eriko ono ali muganda wange mwesiganyo omanyi ali asula wali waggulu ate ono mwagala nnyo so minamba abaliko ku live ali kabasomere namba ali basomere namba enamba ya MTN eri 771 47 9374 soka tugulire Bruno emotoka bana strugglinze ate nga we mulimo mwagala Bruno nomulaba nze musanga nnyo nga bamukakanya naye tabwamu maani olaba Farida nze Bruno bera nnyo nga akugamba olaba Farida kyokola nsaba Allah akumalire Mama Fina nsaba akumalire generation nsaba Allah akukuume Allahumma amin. Bibyaddala nsaba Allah abamalire naye yenna alina ekyalina tujjewo emotoka ya Bruno ke tulina milioni kati 12 Ali kwagala okwaniriza DJ Trizi
Tulina milioni ngabi? DJ Tracy we amazena alabika DJ wange. Alabise DJ Tracy obuza ku watu. Acha twaga. Abuja aliko Mama Fina mulinde ko just DJ wange mazene. Okay. Juliet. Mama Maktu. Thank you so. Oliotia. Zedi happy. I'm so happy for you, by the way. Yeah. Sibanga ku live but sibaina ebikola but I figured it out. Kuyafu bado ino kubera ko ku kibozi. And people have always been asking me, they wanted you to come for this live. They've always been asking, Mama Maktu ngatajja ku live, ngatumwagala ngatajja. Nine ensonyi. Oyina ensonyi. Bale, Mama Maktu, abantu babadde nga bambuuza, what are you up to? Okuva lwova ku TV, what have you been up to? Nchamaliriza break. But in less than 2 months, I'll be telling them what I'm up to. Sagala kujula bitanaja Bruno, but I'm working on something. Okay. I'm working on something. Nali newa 2 years. Ndi mugumu kitundu. Ndi mugumu kitundu esija gumalayo. Every ekitundu sija kimalayo. I'm coming. But it's definitely not TV. It's definitely not TV. Okay. Nero achi akazanyo kama ita truth or dare lwaki sikuzanyisamu. Ebibuzo nga bisatu. Bruno, akazanya ako nalabanga mu clips wa mwenga. Nga kikamo kyerere. But have my Tutadikira truth or dare. Truth. Yeah. Truth. Naye Bruno ojja kunkyawa n'ogeza ongambe ebintu ebitategerekeka. Bareke, it's okay. Bareke. Truth. Bana ndi wano nonya kibuzo kya kubuuza. Okay. So, truth. Mama Maktu ndi munonya kibuzo kya mubuze kya truth. Kubuze tekiriyo. Aje kiri. Watch my. Ati ni mukunonya mu bya simanyi nkolera abantu. Wadde dakiika emu ombuuzi. What's Maktum's surname? It's Mr. Mbaga. Mr. Mbaga? Yeah. Mbaga Maktu. Okay, nawe yagala okumbuuza? Onetera ddi muka mwana? Nkola atya? Onetera ddi muka mwana? Waje kwata. Ndeta ddi muka mwana? By the way, Janonya by the way. Janonya. Bruno, omanyi bujjo twabadde ne Briella ku restaurant. Nangamba mami. Byogere tewali buzibu. Ngena kolera abantu byogere. Mami. Tell your friend I don't want to see him with a girlfriend. Nemuga which friend? Your friend, my daddy. Tell him I don't want to see him with a girlfriend. I don't want to see him kissing any girl. Manyi wano ku champanya kyokubira sound kati eno Kasongo yeye. Ombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeye. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Ombali nanga. Akati chidamu ekibuzo ekyo. I really want to settle. And I want to answer this when everyone is watching. I really want to settle. But best kubizibu byempsemu with women. Truth is I am emotionally damaged. Omutima gwange gula banze when I'm just preparing myself because sorry guys, sorry. So the truth is I'm emotionally damaged. Until I heal, that's when I can decide to settle. Naye sikiwanti kati sobola okugenda because abantu balimba nnyo. Abantu sijja kulima abantu balimba. Kituufu. Abantu balimba, abantu siba amazima, so until I'm ready nakugwa mulavu wadde nga balimba gye tujja gwa mulavu bangi onugwa mulavu nani? That's the question. Tujja gigwamu tugiddemu.
yagambye yayongerezaako nabu recordings eno video we naba oba kyetaagisa ogiteekayo nangamba ne mugamba what if he gets a girl what will you do I will not allow him to be your friend abatabuse namuli so kiri bwe kiti Mama Mark the problem is I don't know who to trust. I have my own bias because people come to me for the wrong reasons. So I'm not sure who to trust. Katichai namu to trust issues ezo. But I would love to be with someone tweyagale naye abantu tebesigika. Don't fail to try. Try but tread carefully. Because I'm sure there is a girl who loves you somewhere. You just haven't met, the two of you. Actually, one I'm to Bruno. You're 32. To pay your call up to 35. What you all of you be ochai oyina okokubana kati soko kole sente ngabo ofuna muno bwe mwetegeera and 35 tukole bagaye take generation bamutwala dda mukazi mulungi naye bamutwala dda generation y'abantu nga bakumpadde mukwano banveeko amaka ataata bakuveeko jeno ina ekibuzo kyagala kubuuza Farida. Yeah, bingi nnyo naye okumugamba nti mwagala nnyo. Thank you for being who you are. Thank you for being so true to yourself and true to the people that you love. Webale nnyo kwagala Bruno naku honestly webale kulabirira Briella. You're such a mother. Thanks. Thank you. Njagala okubuuza Farida. I'm going to do the silly question, you know, the TikTok silly question. Are you married? Okay. Yeah, are you in a relationship? Are you seeing someone? What one the message one or in a Farida mubuze ekintu olwogenda twabagamba ku love kwe tutava tugenda gwa mu love tugibuke Dakati, welcoming my special guest today. Baganda bagababitu musaka mugenda mu kamera mujja mubuze ku Nakafari. Bulijjo Mr. Ali asinga kuita Nakafari. Nakafari. Mujja mu kamera musibule Farida ne Jenere ntukatandika ekibozi bitusi. Mujja mu kamera Mr. Ali. Twini. Tuli aliwa. Yo aliwa ndamulengera obunyama. Mwana gwe Teresa kamera. Simanya bagenda out gabanyi. Mbanyimize akaboza akasese kuganda baganda. Awe. Omanyi batwali ku eno kukiboza tuba tugenze out. Batwali ku Federation Farida. Mami Esther yandabanga ne Mr. Ali n'agamba. Bozi mwe ba Bluetooth. Aja waje kwa bagenda komawo. Balazewa. I think it's the network. Guys, kati mami yali tatwawula na Mr. Ali. Kati nga buli watu laba atuyita agamba. Bozi mwe ba Bluetooth. But I think somebody tapped the phone by accident. Guys, damo weleze request. Jeno bado chabuza Farida nga babitu si wakomawo. Emuze mune muga. Atisi amagambye tava love kwa atava. Era ndi mu love ate ne mpitirivu. Temulabe amagoba ga love. Baby Makitumu. Muchabuza. Nenyiri odiraba. Omuntu ali mu love obo mulaba tabula. Kitegeere kipenso. Kati ese. Farida nawe so wambuzi zada. So kombuliza generation yakabuzo Farida. Jenny sikutegeera. Niwiyanga ko mwana wa Jenny. Siyanko Jenny gwa datinga. Simanyi Jenny mulimu gwa kola wala ndabe ekiwala ekirungi ekibeera ku TikTok. Briefly, who is Jenny? Apart from being an analyst. Very vocal. Who is she? No, keep going. Apart from being an analyst, very vocal on social media, what is the other side of Jenny? Briefly to begin,
Should I start with the private one? Is it like personal life or banjani kene? No, what you're comfortable with. Jenny, do you have any babies? I'm a woman. Honestly, sitting up sharing my personal life, of course, because of the type of content that I chose. Inchi kusawe no singo banaleta mwana abana so nensalawo nkolenga just kyakwogera nga sisharinga bimatako naye I'm a fully packaged person. I'm a woman. I mean, ni muntu koso abantu ono mukazi really. I am not looking for anything or something like that. Atudojenze mu bitiibwa ebiyitirivu tumuwedde. Nange kaso kamubuuza ekisinga. Jene. This is what I wanted to ask you. Will you ever reconcile with alien skin? They have no problem. No, I don't have a problem with anyone. The bond you guys had. The thing is, that bond was more of social media. And the social media bond definitely died. Yeah? But on the side, you guys go. I have no issues with anyone, honestly speaking. Julio, put out camera. On the side, do you call each other and say hi? That is not something I want to disclose. Julio. Julio. Okay, Kali, all right. Check the level. That side, no, I do not. I don't want to see the side of the story. When that private, you guys will know. Abalenzi bakomyewo. Ani akutta mu video? History. Ani yagyeko video? Obi gule simu. Kabade kapodio, mbade njala mbasoke bamalirize. Kati kababuli akantu kabwa kasesa Farida. Omanyi bano bali balina concert ku Freedom City. Wa traffic nankwata. Ne mugamba fande sigenda kuwa sente kuwadde table. Yangamba Juli usali kukutte parking wali. Ne mugamba afande esente sigenda kuwa kuwadde table. Nangamba okakasa. Ne mugamba namba yo. Yamalo gawa table na kubira nangamba inongabye table. Nenda sayaseka busesi. Nanga inongabye table bosanga fande na banyana bote table papa. Ladies and gentlemen, I'm going to Farida, I think it was an honor. Julio, inachagala kamba Farida wambi study. Oina kamuso kagala mubuza. Nakafa yomuliza muno. Alu. Mumutegedde anya mumanyi mumuandike mu comment section. Anya mumanyi mumuandike mu comment section. Bategeza. Nchiwakula bategeza ani. Ani munne wanakafali. Akulaba andike mu comment section. Let me check my WhatsApp. Ateka kuambeleza. Yakuba screenshot njikueleze. Nenda guys. Very good. We are waiting for you. Yeah, we are getting ready. Years of B2C. But anyway, some groups don't test. I mean, don't pass the test of time. For the last 10 years, it's my contribution here. Wait, we want to thank you, Uchibozi. Thank you so much for being part of B2C for the last 10 years. And God bless you. Okay. No, zatwaleka munyumya kibozi ky'abasajja men to men. Jene, mwebale nnyo kukyalirako. I love you so much, Jene. Farida, I love you too. Mwebale nnyo mama Maktoum mundabire ne Bri. Kale webase, but before I go, Bruno, congratulations on this. We pray the fire keeps burning for you. He's going to burn. Bano baganda webamanyize sizikiza bwentandika. 20 million. It has never happened anywhere in Uganda. 20 million likes. Team Bruno Gates. 20 million likes. Hey! Never has it happened on TikTok. 20 million likes. Thank you so much, Team Bruno Gates. Omwana agambye. Iliyo nga afananye mposha.
naye simanyi bavaako batya. Julia ayagala kubuuza mulindako ekibuuzo kimu. Okay. Mbadde nkugamba. Interview twasemba okukola yali naawe nga zatuyinza okumunoonya ne tukola tuyingira sho katukoze nabye mwakoze endala n'akaana akato yekola eyo yagenze viral twakozeeyo tukomekweyo TV camera nzitya kati nzitya zino kale Bruno bye guys and success of your Thank you so much. kale ne Bruno simanyi bwe nvaako I hope Fujye photo file. Mwe. Nenga mugamba mutya baganda bange. You guys are welcome to Echibozi. Ladies and gentlemen, introducing B2C, Bobby Lash, Mr. Lee, Julio. The trio that is celebrating 10 years. 10 years of great music, 10 years of non-stop hits. Yes, man. Guys, muchikoze mutyo kubeera 3. Nga mukyayagala ng'abooluganda naye nga temwawukana. How have you guys maintained that? Okusookera ddala tujja kwebaza Katonda, ndowooza kisa kya Katonda okuba nti babaweereza obumuli, bali mubaweereza Lions. bagifutazi tuyanza nnyo bannange. Mbadde gamba nti twebaza Katonda kibadde kisa kyo okuba nti tusobola okuba tutuuse wano. Kuba waliwo n'ate abooluganda tuyinza okugamba abaludya Luganda abatasobodde kimekinga n'abalungu bayawukanako tubalabye wano Nigeria n'ebirala naye on top of that ndowooza era ne support y'abawagizi baffe gye batuwadde as a team ebadde ebadde yamu batwagadde tuli wamu ate tuyambako then the focus as a team then having had the same background for the last 20 and something years we've been friends so twetagisa bingi bye tuze tuyiga nga ttiimu okubanga tusobodde okubaawo ebintu byenjawulo bituyambyeko but above all it's good. So how do you guys, like, when was the first time you guys met? Nimugamba kali forming a trio. Okay, I met Julio and Bobby around P6, P5, me. But Julio and Bobby, they are immediate neighbors. They went to the same school as others, P1, P2. But twasinga nnyo okukwatagana mu secondary life. Twagenda ku secondary school yimu. So in around senior 2, that's when we created B2C, inspired by the generation of music. People then are already at Bizo, Mr. DJ, range of the that's how we got inspired. We can do something, we can do a group as well. And we did a group. Lee. Yo. I think Bari Mugamba sound you're very clear. I don't know what's wrong. Is it? So can you hear the sound? Guys, can you hear them now? Somebody saying they are far. It's fine. Over? Is it possible? It's not. TikTok na ina format. Bigisembezemu kondooza. Ye katono. So they're saying sound is clear. When you flip the phone, guys, does it work? Will you be able to see all of them? You work when you have it the landscape format. Okay, they're saying now the sound is clear. Because it's now closer, but if it's closer, we won't be able to have a few of us in the frame. We shall be people. So let's try to, tuchinge. Muri wamwe. Tujja kubalingiza. Obitula waggulu wali sebo muri wamwe. Ngenda okubalingiza mu. So I don't know, baba we pick is so okugulira best kati awo. Kubanga bya muwendo byenjogedde, ebimu tetufuna budde buyogera abantu abasinga tebabimanyi. Naye kansoke bagamba petwa meeting as others. Julian and Bobby they met as others. Those bazaliwa. Baba wali by immediate neighbors. They went to the same primary school for some time, then Bob ali nyo ba neighbor. Neze na joining around P6, yeah, P6 hour. When I joining, and twakwatagana nyo for the music cause in senior, in secondary. Katuna twagenda kusomera secondary. Elimu, it is best at secondary school I'm back in there.
So around senior 2 year file, senior 12, that's 2007. 2007 now. Waliwo generation yaba Ready and Weasel. Yalimu ba Mr. DJ Creyo, bazizi generation ezali bazizi ba OS ba eyo. Music ya chuka, ba mozawe bagira sound ya chuka. Nothing tandikoloza, we can do something as a group. So we were inspired by them and we made a group as well as that in senior 2. Ina kusomero ya fiji twasomera bali batuyitanga B2C. Yeah. Mo secondary. So we used to mime, we used to have original compositions, yes. We used to do a lot of things. We used to be dancers, yeah. So netukwatagana kwe kutandika B2C n'ekiro techo. So twamala senior 6 joining a campus. Twala ekiro twakitandika ddala tukyagala kubira ddala eno wansi. So kyatwanguyira, just make it. Bobirashi gwagala osula Julio Bobirashi kwa mumuzanyo. Nina kilo bili. Nayo mwana chawa danko zone. Bobirashi gwagala osula Julio nkulaba. Bona bono nina kilo zezo nazo naye abadatu waniride. Ayimosemo kati. Muwade mugeze. Badage, abantu bali mubuza. What does B2C mean? Born to conquer. It's born to conquer, guys. The B2C means born to conquer. So, Bruno. Yes, Bobby. Ochimanyi abantu abasinga balowooza Bruno wa B2C. By the way, a lot of people confuse me. Nadala abasirikale bansanga, either they call me Julio or Lee. They be confusing me. Nasanga Bruce Melody erugo gawo. Nangamba gwe bagambi ogenze kuperforminga. Ne mugamba siyeze nangamba tekisoboka mu buzima bwa Even when I met him, you can a weekend na mane mu meeting. Era yawaka na mbuze nali mulaje. Nangamba walabe Bruno. Nangamba limba. Tatwawula so. But it's an honor kuberanga fe to keep in the brotherhood de baganda bange bano for a long time. Tetukoma kwefana to keep in the brotherhood way to tira bagala nyo baganda bange. And I'm very proud of your journey. Meanwhile, what manyi tutuludde. Ndoza twagana nsi yagenda tumanya batuli bachali. Yeah. True. Bali bachali tuludde era. Since 2016, I think it's 2017, yes. Yeah? Our sister. Beatrice, Chekali. Beatrice Jaiba. Beatrice Chigudwe last born mukwano gwabali. Yasoka che yasoko meeting abalinga as now ba meeting. Beatrice Chigudwe last born weka, last born wafe. Nakunyuza story. What jingabe yerubiri? Au yasoko kunda banapita Bruno. Majiro yali akufana, bali kufana nnyo ate nga mukyalo. Nabadde njagala mujje, Julio. Ngate muna bagenda, mana njagala mujje. Tusale keki fenna, then tutandike kibozi. Tusale keki. Teka wembera. Ali musungu jangu muganda age tusale keki. Kiki ekigwa. Keki ino ya Brovan yagituwadde Broven Flex. Yatuwadde keki y'ekibozi. Abatagenda kulya ku keki ali babuuzi bagambe. Ate keki zino jetika kubanze ndi mumpi. Kale. Nze gwe manyize gwe Mr. Linzoni nokolanga tebo kubanze ndi mumpi. Wali tebo. Kali baba bala Akasala kaliwa. Nzo wali ndako kando ngandi kweti. Nyo fana na akasala. Bamvumye obumpi ne kula ivo yonna buli omwaka banayimba. Ate wali kambeke kitugenda suna nsune. Olaba nyumba y'omuntu onoonya akambe. Kibozi tulikola byonna wano. Simanyi omuwala yanoba n'akambe kange. Abakazi ne Kampala balina olugono omuwala yaka yanoba n'akambe. Tunoonya akambe tukalaba. Otherwise, Bruno, congratulations about this. Man, this is history in the making. Like 30,000 on TikTok. I have not seen it anywhere in Uganda. The millions is not abiri mwemu. So we're going to celebrate, guys. We're going to celebrate. Select cake. Never gonna go a bit to study cake to sumurule. Ukafunya. Akasala bakalese. Tugenda barakuba kupeka. Keki mujja kunywera kwa gundi.
Safina leta kafala. Bale ino keki yamwe team Bruno ke jamu sembe na libuswanya ngabo kwero mupyo linga anademera kawo wabe wansi tulanga musipe tukagane no mutino musalenge kike basi tudeli dukira kati kugenda kwata ko jana tukushika nze ndikatiko baba ino sana Bruno atumukwata musipe kati babu ino kushika ali soko bagambe kutoye kwende keki kati baba ino nina kati wena bana ndeka sija kwasira bika otola baba basira bika baba ino kusipale wenu kati mupya linga kademera kawo kaki yakwata ye profile ndikasi musipe ndabike keki Kuna kwa emu, bili, satu, ninya, tano, waka, sabu, nana, mwenda, kumi. Guys, we have officially launched Echibozi. Never gonna have B2C. This is history in the making, guys. Soko kwa keki yao. Soko kwa keki yao. Leta keki. Yeye kana jikwati. Kule jisali. Yino. Na wane tuse. Kobula. Technology. Olaba technology. It is called technology. Keki watu seko. So we have officially launched Echibozi. Monday evera celebrity Monday. Friday, Saturday, the vibe. Monday, Friday, Saturday. Monday, Friday, Saturday. Echibozi has officially launched Bruno K. But wali mukugamba akayimba. Akazukuka katukube congratulations. Ofuni mikwano ensonga yembagalwa kuba wanyikira. You got a reason to celebrate. Congratulations, you got a reason to celebrate. Nenga njala kusinga okwebaza Katonda. Ize ne baganda bage bano Mr. Lee. Chemba manyiko is we believe in God. Amen. Good. God has always been the foundation of everything I do. Nze kababulire wano Ramadan nasiba for 30 days. I fasted for 30 days in Ramadan. And people don't know. Mr. Lee echitu chokusiba na chigira kumwe. Omani mugenda mu concert ku Freedom City ya soka mwasiba. Nasiba ennaku zonna ezokusibeza Ramadan. And I was telling God, I want this year to be a memorable year for me. And I can already see that this year is going to be a memorable year for me. Sure. Bless. Kiba nange mukakaniza. Mubagala kolabo yange ne bitu sejja. Yeah? So, today ku Kibozi kyaffe nga tumaze keke. Ani mu bitu bane mukeneze kusangira. Ani mu bitu asinga efujjo. Ali wano uno. Nena misali asinga kuba omukakamu. Oh no. Babuze lwaki. Lwaki bagamba gwasinga efujjo misali. Ndozo mulaba. Obuzibu. Wabeera wano. Bambi mulowooza birala. Naye wava andozola. Mwande ku keke ono mu bribe nzasirike. Ani asinga abakyala bangi mu bitusi mumusongeko. Ono. Ani asinga abakyala bangi. Ono. Siyeye. Alimbo ya gwasonga musiyeye. Musonge mwenna mwasinga abakyala bangi. Mumusonge. Ono. Ati ye gwasonga musiyeye. Nepiso yuju. Oyo. Wali.
Kati. Ani. Oh, you know, Cameroon. You know, I choose. You know, Tusanya bikambaze bine byana. Mwe, study. Njamba sina live njibarekere. I want to know. See, I want to know mulema bwenti. Ndiwo mukwa na munyigina. Sina I want to know mulema. Ndiwo bwenti kwa na munyigina. Nenga mazima tu. Wewe zakatonda jatuje mu bintu ebyo fefe na wano ngawe tuli. Ngakwa fena atusinga lafu tumumanyi. A lot of history. Julio atusinga lafu fena. Atusinga lafu yoyo Julio ya singa lafu. Julio asobola n'okukabira omukazi. Julio Bruno, ekintu kye wantamako kyokka oyogera amazima. Tekanjoke nkolera abantu. That's why I'm recording. Genda maaso lwamuwaddemu. Julio yagala kwegana sigwa atusinga laavu. Yasinga. Nzimanya atusinga laavu. Kati kamabuzi ekibuzo ekirala kimu ekiri off mulamwa nga sinaba kudda ku mulamwa gaffe. Ani kumwe na mukwano gwa Nabatanzi mumusongemu. Mumusongemu ani mukwano gwa Nabatanzi. Ani mukwano gwa Nabatanzi mumusongemu. Wama comment section muandike ani mukwano gwa Nabatanzi. Comment section muandike ani mukwano gwa Nabatanzi. Temuwayiriza. Kabuza Bobby. Ani mukwano gwa Nabatanzi. Comment section egambye mystery. Lwaki abantu balowooza oli mukwano gwa Diana mystery? Mukwano gwange gamazima, mukwano gwange. Mumwegane. Mukwano gwaffe nnyo. Mukwano gwange. Buno mbadde nsaba kubanga wagala mwegane. Ateka okuba kwali private. Mbadde nsaba gwe omwegane si mukwano gwe. Daya mukwano gwange naye ate tayogera nnyo nange nga bamusibangako. Babuuza wano mu comment section oba okalabye. Naye lwaki tetumwinvitinga? Sokoleke. Oleke babuuza wano mu comment section. Ate wa Afi. Kakano wano. Ani mukwano gwa Afi Pounds mumusongemu. Bobby soma. Bobby soma wano soma. Afi Powers. Ani mukwano gwa Afi Powers. Bruno kolera abantu. Naye Bruno. Abantu abo baleete bonna wano kuba kwe bali balaba. Nedda kankebere Daya ndabika mulabyeko wano. Tachikola. Daya mulabyeko wano kamuleete. Ane Daya tasobola kukkiriza request. Daya yeetya. Ninte Afi. Diana yeetya. They must shine. Julio abantu basazeewo tiba mukwano gwa Afi Powers. Atera abantu bano betukolera be basinga omanya ebintu bino. Okay, katandike Bobby Lash. Who is your female celebrity crush? Dala mulowoozaako nnyo naye kandabe. Njamugamba njamwogera. Temanyi mubazi. Jangu wade dakika 2. Lwangu namu. Ono dikitenda nagabe wabuyo. Amuleke Bobby ayogere. Sabo oli temutekawo kibuli. Bobby Lash, who is your female celebrity crush? Nomandwa ayogere. Anti Woodra asazewo Bruno. Celebrity crush we. Mogere. Yogera. So katono nyo. So koleke matuleza amateeka ga wano. Tebakubuuza bintu n'obyebalama sibe kiri. Kituufu. Ani agambye ono yakajjako dakiika emu ategedde atya amateeka. Abeerawo abadde nga wabimanyi. Naye Bobby Lash tukolera abantu. Bobby gyawo ensonyi. Misali, Bobby gyawo ensonyi. Who is your celebrity crush? Female. Celebrity crush taba mukazi wo. Abajja mukazi b'osuubira boyiza okwegomba. Kitegerekeka.
Mr. Murudewo nnyo. Celebrate crash wamba murudewo. Olwe munatuka kubakufika bakazi bamwe munalwawo mutya. Namwe. Ani celebrate crash wo. Naye kale. Kantwa Yeye togamba. Yo kogendo yogera. bakukase nga sikakiddwa nga ndi mulamu bulungi sina byenkozesezza celebrity crush wange bamuyita Nuwaji ategedde Julio baddako Julio come over Julio who is your celebrity crush naye bannange muwulidde ekintu Julia muwala kyerekerawo okuyimba Zani Brown achayimba nejasiyewa mu break kale kati Mr. Lee who is your celebrity crush acha mbose wanogena kujulia ngova ko Bobby why you never go away jubila soko uliza akantu kano yona musonga yobera specific what is your hobby? What is your celebrity crush? Celebrity crush? Zemani crush wa Mr. Sebo petuli balo. Zemani crush wa tolimba. Bagende jala kutereza. Julia ino mulala ngatana genda kuono. Mulala. Okay, kali Julio tubulire. Abula jangu ano kumpipi. Sembera kumpi yogera kigambo. Sembera Julio yogera kigambo. Oyamwogere bamupindako. Oyamwogere bamulikodinga eka. Julio jangu ali celebrity crush wa. Afiani. Afi powers ayo. Happy powers. Celebrity. Yogera nga ina amanyi Julio oli musajja wa Kiwago. Is celebrity crush. Tayina manyi wae kanveya yogere. Pesa mkapale koma. Julio yogeza amanyi ani celebrity crush wo. Mbade gamba Zani Brown ne Happy powers njagala mu Brown ne gundi. Julio secret. Wanda yogera nga tayina manyi. Aya. Hakati Mr. Lee. Ubadde wabulankanye lese otwagala gwoyogere who is your celebrity crush? Nina bangi balinga bana. Agambe Spice Dana. Nina bangi balinga bana. Ntandikibwa namba leto boyagala ko babiri. Yes. Bantu bange ngogenda kunkola buviri. Agambe Dana. Ani. Sina yogera reka. Ani agambye Dana n'abatazi. Akayimba kegendo bayimbira mokamani. Chomusoli. Leka nabakwogera. Ogambye linnya kitata wange. Diana. Spice. Dana. Wait. Don't take a spice. Wait. Don't. Bobby Dash, don't take Diana mu. Koma wano. Don't take a Diana mu bintu bino. Don't take a spice Diana mu bintu bino. Tabiri. Sina wawa crashing up spice Diana. By the way, Mr. Lee. Don't you dare crash spice. Don't you crash on another spice Diana. Mr. Lee, can you crash on another Diana? Mr. Lee, look here. Can you crash on another Diana? Not Spice, please. Hey, it is okay. Can you crash on another Diana? Ojo, yenene jono balo kwasiga ku Spice Diana. Owedde. Engeri jewa mukwata mu baba. Ze crash wange asoka 10. But MC Chumi. MC Chumi is my crush. Okay. And the second crush?
Kongola. Bade muandike Mystery and Chumi must shine. Mystery and Chumi must shine. Muandike Mystery and Chumi must shine. Mwangu we. Kapakati. Naye tukoledde bantu. Tukoledde bantu. Ebintu bye sibitegedde. Omanyina nakule nnyondo y'abeesiriwaza. Nakule nnyondo. Naye kolera abantu. Mugisha kolera abantu. Tereza. Awo ofunyewo 0-0. Ofunyewo 0-0. You say you crash on Diana. Which Diana do you crash on? Not Spice. Don't you dare mention Spice. Ate wamutugobyeko. Kati mbana yogedde, mbana yogedde Diana, mbana yogedde mulala. Kwa wamungobyeko. Sikwagala na kuulya ku kirowooza nako. Musangule n'embirooto bya Diana. Spice. Kati bw'olya yogedde Diana, abatategeezo. Mystery. Spice Diana namukwaya ajala musangule n'embirooto byo. Even now. Nekusitanga ng'olayikiza n'ekifaananyi kya Spice Diana Mystery. Nze nja kujja ewaka wamwawo. Nze kennyini ogeza n'olayikinga ekifaananyi kya Spice. Tokigeza. Now, can you please... Alright, okuva lwe naku lwe yajja ku live we nakoma tokitanga namu. Now, can you please crash on another Spice, on another Diana? Okay, sir. I give you one chance to pick one Diana. Pick, if you are to pick Diana, which Diana would you pick? Diana Nabwega sounding nice. Another Diana, mama. Nando Love. Nando Love ya Diana kwa Bobby Lash ingia kukuba ekijiko. Hey, Bobby Lash. Nando Love ya Diana. Nando Love what? Asobuza abantu Nando Love ya Diana. Number 1 game. Dawo Bobby Lash yamaze dawo ali wakati Mystery ko wano nsembedde wano leka njogere. Agala babulira mukama. Njogere. Kali. Diana n'abatanzi. Akolera abantu. Okukuja sebo oli soba teri akukase. Ani akukase. Wabagambye tyo ku simu. Mumuze kate ogongo bamutiwo teri akukase. Kiriza n'ogamba Diana Nabatanzi is your celebrity crush. Yes or no? Nejo nakikugambako. Yes or no? Answer yes or no. Ne kati kambuzemu ekibuuzo Bruno. Kuba sokoleke. Simanyi wa mujja singa kugamba nti mwinako kwasho onoso okunyambako mu nfunira. Nzenganya naye mu JDC nja muleta. Nze na cyane ekyo tabula kirabika bulungi naye nga bw'okiraba. Nga bwe twayogerako lulyera. Diana kiyogera erinnya lyakyo. Kolera abantu nawe Mystery. Wali nawe gendo yogera akamba. Diana kyekyakutabula akikuleetere. Diana kabulungi oyo. Naye katyo mulaba. Lwakwebuzabuza ne buli ali wano crash we. Mwana kiyogera linnya. Oli mukutusinga. Diana ono gwe bakomentize mu comment section ono. Omulaba ono Shine gwawandize. Yo. Nabakoledde dda just bakwatwagala simbirako bantu. Kakati bafani bamwe babadde wano nga babuuza tiketi zafulumye ezo. Tiketi zafulumye. Zafuluma wezirizo nazi ready. Kuzisanga wa tickets. Tickets. Mini mikudu jaffe gyonna bw'otutuukako osofuna tickets. Ogenda ku B2C restaurant ofuna ticket. Nezo tonaa kujja ku B2C restaurant. Ingenda kujja. Enkya actually I'm coming tomorrow. Kati bonna betwogedde bonna bakurashibe bonna oyo. Mbadde nina surprise yenjagala obbaletira naye ate akutuseeko obukutusi. Agenda kujja. Agenda kujja. Naba wayigifu ddamu oweereza request. Kubanga ti leero tugenda kutunda tiketi z'abaganda baffe. Waliwo ze mutunda ku simu, balina simu abantu gye bakubako. Yes. Gye bafuna. Basomere ennamba tutunde tiketi.
Number note. Noti 775. Leka nsoke mbawoninge nga tunabasoba. Tokuba nti oyagala kwogerako na Mr. Mr. nakwegomba gula ticket. Netwagala because. Bange rasize tukwata. Simanya mpako ku Julio, simanya njagala kumubuuza omusooli. Gula ticket. Gula ticket. Some namba Bobby. Eri noti 775. Nkaga. Ana 8. 5 Aikibera jangu gwe wali mu obusuubuzi olungi atutunde ticket. Uyo. Nachikula abawagizi base no bantamba abalireti kati tabesawa za aleta bambi tochikola 8 tochikola baba notoka kusaba musawo bantu bakedde tatwasaze keki jaketi jose musuubuzi naye ike bambi wakajozo kankubidde mutima kumujozi kofira kati ani gowelagirako benda ani gwe kutulagirako okuswala okulyawo yewa ikibenda agamba mbofuna muno mubinga azala ulira ekikopo kyonna kimaze lindako okunyonyola abantu ekintu kyonna sebo webale kuwangula kikopo mukama wange kwagala noli mumwawangudde ki mwabase nze nsamba ncha gusamba lwakuna ladies night ladies night wati wagala kyogero yagala kutujerega nsamba ku ladies night lwakuna kade kyokijjewo twaswala dda kati muswaza buswaza banyivu abantu bakuba maniyu netutuuka ku stage netulina microphone 2 yanyimba microphone so yonna enyimba 10 nezi njagala osooke webaza abantu bro abantu tukubye emitwalo 3 ejo never happened in the history of TikTok in Uganda 30,000 mbadde mu bbaala nga ngenda performinga some band nenga kwidinga nkulaba nasembye okulaba ngoli kugumu kitundu nentweetinga ngenze okusanga comments zibatadde ku tweet eyo nabanga mbagolire tituli mitwalo 3 ngamba mukama omusajja w'ekibozi yatabuse oli abantu kye bakoze abantu sebo bangulite n'emmotoka wano bibaddewo wano mama Fina ataleka milioni 10 n'abatazi generation inayongerako bani n'abatazi erinnya lyannemeramu tugenda n'abatazi Spice Diana Bruno emotoka baguze mmeka kuba boy balina motoka gye baagala okungulira bakyasonda no bayi bangambye omanyi Kasuku ebbanga ddene abadde nga asekerera emmotoka yange namugamba Kasuku nyafuna emmotoka mu budde bwange nabye njagala osooka nkole ng'omuntu naye abantu bagenda nedda tukoye Kasuku okwogera ku motoka yo kiveewo benda gwe tetugenda kugulira motoka olina Mercedes soka benda webaza abantu kula omukulu oyo tulyoke tugende mu maaso toka olire bana emotoka si yange Choka gwe atoke twebaze mwana listen manyo no musajja wange tuvudde wala atwalina muko obuzibe mabegaawo naye namutuukira ng'omusajja otwetereze embeera zaffe naye this man has a good heart abantu bagambe wankwanako omukazi naye walina omukwana gwe yali anyirira gwe yalina sente nonkwanako omukazi it is okay abatukolera abantu benda yakwana mukazi wange naye abakazi bwe batyo Kayanda yalira musowani yange it is okay Mr. omusajja abyogedde abantu bakoledde nnyo naawe leka tubakole naye ate kati benda yaterera benda yafuna omukyala era tugenda mu mikolo
ekyo kikulu tugenda mikolo kambagambe mwana nga tetunaba kudda kunze Bruno mbadde nkyamwogerako Bruno is a good guy okitegeera ng'omanyi abasajja ffe ng'abasajja tuba tugyewuliramu ffenna mu ngeri emu oba endala naye ono omusajja we nawulira emboozi ezo zinakola interview bambi ngaali ngaali disappointed namunoonya mu budde bwange ndoozi ejjukira nekugamba blood n'omuntu gwe twali tukayanira nange kenyini siri naye siraba lwaki ffe tetusigaza Oluganda because abakazi basigala baki bambwa si bakazi bambwa but the man accepted my apology netusigaza Oluganda kitegeera so big up on yourself ebigambo byenakugambye ennaku bbiri mabega obijjukira waliwo essaawa buli omu ng'alina okufuna time ye okitegeera my brother this is your time. Thanks man. And you know guys, when you have abantu abakwagala nga baganda bange bano buli ekizibu ekingwako bana abakulu bola abankubira ni Julio Bobby ne Waiki yapeleza ne message nga blood tokola boti kino kireke kakana kola boti mwe bali mwana kunziza amumanya ate mwe bali kunjagala. You know industry erimu abantu abalina fake love but you guys have already shown me real love. Abantu no babulira amazima era nga ndi wano njagala obasaba muwagire baganda bange bano. I have not seen real people like those three guys. Ne bendo no ye benda ate wakabi nnyo ne aba bavuka wagulawo bakabi bange era banayigana kyemino okunkolera kumpagirira baganda bangabo blood no comment in the comment section you know bagala ngende ku concert kati 10 years of B2C twagala ticket bane number B2C gundi so me number tabo number Bobby Dash asingo kwagala sente so me number ya Bobby Dash 0 dalinga mayembe 0 aha nkaga ana munana atano mumwenda sentence zagala blood mutekeko center wega concert Uganda tebo ya milioni 3 yeah ordinary twale bili yeah man kwe namba sokuwa kwe namba wosobola okuweleza wano so wandika wano batukulabe wano etubikola motoka waikibenda ya mamwe Aku mugulire Kadino gazike kuliyo something funny and where my vision was Waiki nibaganda wage kambanyo nyule. I've always dreamt of a live broadcast that is owned by musicians where we control most of the things kweleta netunyumya netuinteracting nebafani baffe. Because sometimes we leave this kind of power to the wrong people who bash us, abuse us, but for us we use this energy and this to support each other, to love each other, to spread good vibe. And I'm happy that the people are marching this movement. Like people just want to see B2C seated there laughing, Waiki Benda seated here. That's the industry people want to see. To interacting. And I'm happy that Uganda is making it happen. Everyone out there is making it happen. And this is not going to stop, guys. It's going to be a game changer, I'm telling you. I have a lot of surprises for you guys. So I agree. What do you do to celebrity crush? Comment section. Celebrity crush. Who is your female celebrity crush? Spice Dana. Change another, find another woman. Can't you crush on Sylvia Chansuti? Can't you crush? There are so many nice looking women in this country. Crush on my sister Jennifer Full Figure. Crush on anyone else, not Spice Diana. Please change. Let me replace the question. Who is your celebrity crush? Full Figure, she's my blazer. Full Figure, she's my blazer. Okay. Now, celebrity crush Bruno wange Farida Nakazibo. Nze njagala byononese njagala nkucyankalanya awoyo njagala oyo. You want to crush Nakazibo Farida? She's watching you. Farida Nakazibo Waiki Benda has a crush on you. And she's watching. By the way, kwali mu bantu ma viewers. So, tulonda babiri owokubiri. Tulonda babiri. Nera kubulira wange wotabadde. Owokubiri
Mu Uganda. Uganda, of course, tuli mu Uganda. Ngena ko Rwanda. Mpozi ngakola kalo London yagenzeke Dubai. Nga jali obayi na wagenze. Martha K. Chichana. Yewana, olude bayo weko mecha ne chwagwande hapa. Nina man. Saga kwogera Ulire ebigambo bino Wamanga. Era sigenda kwogera Benda, sigenda. Ulire ebigambo bino Wamanga. Kambyogere mukama kuliko abaana bato. Siva ku mabina. Benda. Njagala kubuza ekibuzo kino atokolera abantu. Ani gwosubira mu B2C? Mukwano gw'Ediana n'abatanzi nfanfe. Webale. Kolera abantu. Kolera. Tembera keri Mr. Limina mbere ngambala bulungi tobika gibyo. Ebera kolera abantu. Tova mu kamera. Njagala mbawo olumanyi mufaanagana. Olumu mpita Mr. Julio, olumu mpita Julio. Kyokka gwe amazima gali nti Bobby Rush gwe singa omumanyi okubeera ne n'abatanzi. Nze njagala just kubaawula. Kale sirika wayabadde ekijozi kyase n'ekyo wadde watandise kusibula busirwazi Benda. You know the truth? And the truth is oli musajja asabira ku fanero kolera abantu. Who is Diana n'abatanzi's friend? Olunaku lwe twali ku press conference ya B2C. Waliwo omuyaye eyawa n'abatanzi haga nga tamuta. Ng'oyuza ogamba baamusasudde. Nange nanyiiga. Nga tisaabiri. Nakiraba. Yali Julio. Yali eyo. My Bruno ngumulabo balegeze n'olutula. Wali ku press conference. Singa walaba eri. Kamba nenyo nabane webale tuka. Nakubira Enoch esimu. Before the press conference. Nga njagala kutese ne baganda bange. Enoch atayangamba nti baganda bange balina press conference. I would never ever miss their press conference. These are my brothers. Era nayombesa Bobby Rush ku kisawe ne mugamba lwaki tewankubira simu. Bruno nakunyonnyola naye kati ebyo bya kaboksi. Tubijje wano. Naye Bruno. Nebenda asobola okubuulira namukubira essimu ku makyanga agenda mbibi namuwamba buwange. Boy, omanyize, I love you guys passionately. I know, man. I know. You don't take that for granted. The press conference say, yalimu ebizibu. Olunaku lwe twali tulina ogikola baatugamba kwaliko saavisi y'omukulu. Niyo yali alina ku saavisi. Nga tulina ogikola tulina kwawula nnyo bannamawulire. Naye ng'okimanyi twamaliriza ffenna tuli ku press conference. Ayiga speed. No, Waiki namukwata agenda, yali agenda. Nali ngenda ku saavisi. Wali ogenda ku saavisi. Naye Bruno, ekyamazima nakunyonnyola naye abasajja nabagamba bye nakugamba. Bruno, chairman Bruno. Wanyi mwe. 360 bagisabaani sinjagala kumanya. Bane muno ani gwe musaba 360 mutunnyonnyole. Abantu kabakole. Ani gwe mwagala bawe 360. Lwaki omuntu abawadde 360? Julio. Eyo namba abantu babuza wano ticket manya bawagizi nabo bakambwe. Eyo namba we bagikubako kwe bagula ticket kiche balina okukola ekituufu bannyonnyole. They WhatsApp, they call. They can call on that line, yes. But Chembadente Sawano, if you guys don't mind, waba aliyo time solo okuleta abamu babiri basatu nga oli asogula tickets nyingi. Tebo. Mulibayimbi b'amaanyi njagala wa tebo. Njagala kula tebo mwe mwena Benda wa amaanyi. B2C ya amaanyi. Weeleza request woba olina sente za tebo. Njagala omuntu agula tebo. N'okugula tickets ezisuka 10. Nkuteekako kati. Tebo. Nkuteekako kati. Wandiika nkuteekeko obeere wano ku pano n'abalenzi. Ogula ticket ne tebo bakubuza erimanya ki? Sally Peterson. Njagala agula ticket 10 n'okwambuka. Wendeeta ne tebo. Weeleza request. Dandise. Kandi ende sister waffe kwali n'atongo. Leero ekibozi nga kigenda tabuka. Welcome Karo Nansanga. Bruno. Tuli ku Kivu mission kutunda B2C 10 years. Yes, Benda. Nze nsazeewo nkolera abantu
Yes. Abaweereza Bobby ne ziwera miliyoni emu nze nga mbwa 360. Bobby tusomere sente nga baziweereza. Bobby dama some namba eyo. Ndi wano namba eri 0775 nkaaga 4859. Jidde mu Bobby. Nsoma. Gwasirira ngo tukola kwano. Weereze sente. Muweereze sente. Bobby jidde mu mulundi gumu. 0775 nkaaga 4859. Aya. Kakati kiriwe ekiti. Eri mumanya ki? Eri manya ki? Sally Peterson. Sally Peter. Sally Peter. Kakati kiriwe ekiti bannange. Bana abayimbi bonna abaliwo baakabi. Bali mu millions of followers. Okuleeta wano oyina kubanga okula table oba ticket 10 n'okwambuka. Muweereze request zabo. Nantongo toko tubuzeko my sister. Aba umeme mwagala ki? Aba umeme temuweereza request. Nabakoba mwagala ki? Kala Jem kwano sweetheart. Carol, can you come in video? Come video. Carol, can you come in video? Bana bakuru bamasanyalaze kasoke babuze. Sokoleke bana abantu nabagoba ku live eno. Nabagoba. Ne njagalayo kuyaka abaleke bajje. Baganye. Mwe basajja mu abamasanyalaze temudda ku live eno. Kujja kumulya lwaki lwatusa. Yakane mugichula light. Temuddako. Hello guys. Hello Nelson. Mugaba mutebudda ndaba bana abalimba. Carol, thank you. Thank you. 360. Thank you kolera abantu sister. Lwaki obwedda mulimba? Amala okwambala empale mbadde neebase nzije kulayo. Eki mama. Nantongo komala okwambala ki? Mpale mbadde neebase. Eyo munda. Zonaza sumbuza nekuli ya Pentagon kasajja mwetiki munya. Nantongo wala kwambala mpale. Wali wasabye 360 yomle nga toyambadde wasi. Ekiki? Miliyoni 3 muziwe wa B2C be balimanya kye balimpa. Miliyoni 3 empale njijemu. Bobby Rashi, ticket ya meka ya ordinary VIP ne table. Bantu banyonyoli. Tiketi estetandikibwako ordinary ya mitwalo 2, VIP ya mitwalo 5 ne table ya miliyoni 3. Wakati abantu abali kuno muli omutwalo gumu mwe 14. Mulimu abantu abali ebweru nga togenda kujja. Gulira abantu tiketi tuzigabe. Bobby Rashi somi namba. Bobby toko wasoma namba. 0775 nkaaga 4859. Jidemu 0775 nkaaga 4859.